omumbejja omulungi omututu omulungi mu maaso ga Katonda ye muntu amwagala amutya. Okuganja bw'okufuna mu maaso ga Katonda ebiddirira gwowa obujulizi kubanga omukazi oyo tagenda kukola bubi atya Katonda buli kye yandikoze aba aswaza obwakabaka mwava. Tasobola kukola biswaza bwakabaka bwe. Tasobola. Yenjawulo y'omukazi ayagala Katonda era atya Katonda alowooza nnyo ku bwakabaka mwava nga tannakola kintu kyonna. Abambejja kamugereze tojja basanga bamala googera mu public nti waliyo bawadde ebyobufuzi kanjogereko ne bagenda ne bamubuuza oyogera ki ku byobufuzi ne bamubuuza oyogera ki ku kino ne kino. Yegendereza buli kyagenda okukola era bw'aba tannakikola asooka na kwebuuza mu bwakabaka kino nkikole. Tosobola kera ku makya n'ogamba nti oyagala okyaza ssanga lya mbogo ku salt media ng'omusanze kukuba atambula n'agamba munjagala ku salt tugende. Osaba kayimba ki? Osaba kayimba ki? Era ajja kusooka ddeyo mu bwakabaka yeebuuze gwe Mwoyo Mutukuvu Katonda gwe yatuwa nti omukyala nga tannakola kintu kyonna yasooka kwebuuza ku Mwoyo Mutukuvu nti kino nsobola okukikola ku lw'ekyo kye nnina. Olwa status omukazi gy'aba alina nti mwana wa Katonda ekkugira status yekkugira okukola ekintu kyonna ekiswaza Jehova. A protecting a status. Omumbejja ngereza nnyo ku kifaananyi kya kuno ku nsi kubanga ebimu bitulaga eby'omu ggulu nti bw'aba omumbejja mu bwakabaka bwa Buganda nga tasobola kumala googera buli kimu. Tosobola musanga ng'alwana olwa status gy'alina wadde muntu nga ye yandiyagadde akuba omuntu amukuba yandiyagadde avuma amuvumye olwa status gy'alina mu mbejja tasobola bikola. Kituufu. Yandiyagadde agende ku zino beach zetuulira zonna eziri mu Uganda eza buli wamu ne Maama Nabagereka yandiyagadde akikole kubanga muntu naye olwa status gy'alina takkirizibwa. Ekyo kituufu. Kati naffe abakyala tetukkirizibwa olwa status ey'okubeera omwana wa Katonda muli bambejja ate noddako eya status y'okubeera ng'oli muka musajja oli mufumbo oyagala nnyo Yesu ogenda okuba nga muli ku baziyita batya house parties. Twayogedde ku mukyala azunga atatuula mu nju ye. Olwa status gy'olina kati waliwo ebintu by'otasobola kukola. Ekyo kikuyambako okukuuma tegaba mu mateeka kufuga okukuuma okubanga naawe wennyini toluzinga kye bayita integrity ne dignity yeyo protection gye bakuwa. Gwe oluyinza ogamba nti obwakabaka bwe buswala naye naawe ofiirwa ekitiibwa kyo abantu bakikwambula oggwamu omuwendo teweeyisanga bakopi mu bwakabaka bwa Katonda abakopi be batakkirizanga Yesu. Atalokoka ng'oli mukopi nga neesiimye okuba omulangira nga neesiimye kati nze Prince Aka mu bwakabaka bwa Katonda awo bwogeza n'obeera nga weeyisa obubi oyinza olowooza oswaza bwakabaka mulangira ssebo naye ate naawe waliwo abalangira ojja sanga omuntu nga bamwogerako lwa bifo byabeeramu lwa bbaala ne bagamba bannange omwana oyo ateewa kitiibwa omumbejja ateewa kitiibwa oba omulangira ateewa kitiibwa nga katugeze wa ku nsi. So ekyo kituyambako nti ekisooka omukyala omufumbo value addition akwongerako tulabye okwongerako okusooka ye favor okuva eri Katonda. Ekyokubiri omusajja kyagenda okufunako kiri mu ngero 3:23. Engero 3:23. Tuli mu ngero 3:23. Ba amanyibwa mu miryango bw'atuula mu bakadde ab'ensi. Ba ntegeeza omwami ba amanyibwa mu miryango bw'atuula mu bakadde ab'ensi. Mu miryango gy'akolera kaŋŋambe wayita wonna amanyiddwa
mu bakadde b'ensi be bantu abatwalibwa okuba ab'amagezi, mu bantu abatwalibwa okubeera nga balina omugaso. Abakadde babanga ba elders. Era bwe kiri. Aha. Naye waliwo omwami nga takyasobola balibwamu magezi kutuula n'abantu babitiibwa. Abakulu bwe batuula tayogera. Naye nga ani yamuweebuula? Mukazi. Ng'enfaanana ye ani atagifaako? Mukazi. Waliwo mukolo gwe twaliko olina agamba naye bannange mujje mwogereko ne munnammwe oyo tetukyasobola namuyita mu mikolo lwa nnyambala ye. Ayambala bubi. Mujje mwogereko ne munnammwe. Ayambala bubi. Emikolo gy'abantu tagissaamu kitiibwa. Mumuyita ku mbaga najjira mu t-shirt ne jeani. Mutegedde. Najjira mu undershirt yagiyita t-shirt buno busaati munda bwe bambalira mu ngoye abasajja. Musaati waliwo t-shirt bwe bateeka munda undershirts obwo. Buba ne V-shape wano. Ulala bwa round. Nagamba n'omusanga nga akazinze emikono ayambadde empale tasiba misipi. Pale ya damage. Fe twamuvaako muyita ku mikolo. Ategerekekeera. Kati omukyala bw'obanga omwami wo mutuusa ku level eyo nti takyasobola na kutuula mu bantu balina babitiibwa. Waliwo abantu nja kugereza nti waliwo omuntu gwe tugenda osanga nga mukama we bw'aba agamba ani gwe mba ŋŋenda naye wano mumpitire gundi ensonga ejjo sooka oyo abeera smart tajja kunswaza. W'omukoonerako. Sawa bina. Yes. Kizibu okusanga akanga tasanyiridde enviiri. Kizibu ekyo weekiri nti omukyala omulungi bagamba behind every successful man there is a strong woman. Bwe kiri era. Ekyo bwe bakyogera. Naye kituufu wabanga success ya ssente esobola okubanga mu kitiibwa omusajja omwongeddeko ekitiibwa nga naye bw'abeera mu banne bamwenyumirizaamu. Bagamba nange omwami ono ng'alabika bulungi. Omwami ono ng'ako. Naye omusajja waliwo abasajja obanga tebabawa mmere ezimu nga mpisa zammwe si bakazi. Ng'amazima otuuka ku mukolo ne balowooza omukazi yatakuwa mmere. N'oyagala okulya buli kimu kampani gy'okoleramu olwanira emmere. Kati ekyo kidde eri muntu ekitiibwa ky'olina okwewa mu bantu. Ekyo kikyo si mukazi naye endabika y'omwami. Omukazi asobola okutuula wansi n'abuulirira omusajja we? Omubuulirira mutya? Mu mpisa ng'ezo kuba n'abasajja bennyini balina emize gyabwe egitali mirungi. Kati ng'ogwo omuze gw'okulwanira emmere ogw'okugwirana mu byokulya. Omukazi oba oyagala omwami wo. Waliwo ebintu ebimu abaami be batafaako obanga olumu exposure gy'oba olina omukyalo okusinga omwami. Kirala bingi by'omanyi oba otambudde nnyo. Kati nja kugereza bwe mbanga nalibeera nnyo mu corporate world mu nsi eyo ey'aba masiba mataayi nga wagibeeramu nnyo nga muwokolera ne bakola pate ey'abakozi ku mulimu gwammwe oba mukola mu URA oba mukola wanga gy'okola omukyala mukola ku salt. Laba we bategeka pate ey'omwaka ne bagamba mujje n'abaagalwa. Omukyala kiri eriggwe okubuulira omwami w'ensi gy'omutwalamu. Omwami wafuna munnakyalo. Omugabe mwami eno ku mulimu ennyambala bakola bwe bati ne bwe bati. Oyinza n'obutakimugamba z'engoye z'omutegekera. Bwazikayanira nti ziri zaawuliriramu emirembe jiini ye. Omunyonyola omugambe n'ensi gye tugenda mu jiini nnungi naye n'ensi erimu abantu abambala bwe bati ne bwe bati. Kubanga bw'omuleka tonswaza. Suzani nkuswaza. Nedda tonswaza bebe. Naye njagala bintu byammwe n'abasajja bammwe. Njagala abantu baleke kunyuma bamanye omusajja gwe nafumbirwa. Omutegekera ebintu byagenda okwambala. Naye bwe mutatuukawo n'ogamba nti ezo byagala okwambala kagende bw'ati agenda swala. Ate nawe oswaliramu. N'otuuka ku bantu nga okimanyi nti omwami w'emmere muyisa bubi. Mulina kitandikira wako okubanga omuyigiriza okulya emmere y'obuvunaanyizibwa. Bwe mutuuka era ku mikolo omugambe muhani kankuleetere emmere bw'oba okimanyi ajja kulwana. Mutuuse ku bufe mugambe hani tuula nze kankuleetere kubanga omumanyi bw'atuuka awali emmere agenda kujjuza essowaani nga yakagenda ku busepiti bubiri ng'akyaliyo 10. Omwami w'omumanyi. Lwaza omugamba tuula hani tuula nze olwaleero nkusaavinge. Kubanga gye muli omanyi abantu b'olimu gw'obamanyi.
genda omusenere emmere omanyi mu bantu abo neeyisa ne bwebeera tebasena bintu biyisa sowani neeyiika nga bwe wandikoze wakaawo n'obireeta mwami tebamuwa kifi kimu bw'omala ebyo mbw'omwami talya kifi kimu eno mu nsi endala aba wa mululu bimuleetere bw'obimuleetera bw'oba omanyi nti omwami wo ye muntu amala okulya n'asokooza enjala amannyo omugambe hani buno babutuwadde toleeta lugezigezi nti bw'onooba omaze okulesika omugambe hani buno bwe batuwadde bwe tumala okulya bwe tuba tukozesa okusokooza amannyo bumuteera awo ajja buyiga mpolampola oba buyigireeyo oba ewaka buteekewo yes ate waliwo abaami abatambula n'obutimma nnyo ng'omaze okusokoola emmere ebyo ebintu biswaza tujja kwogerako ku mpisa ezimu eziswaza empisa eziswaza waliwo ebintu omukazi byokola nga biswaza mugenze ku mbaga na mukolo na mwami wo oba pate yonna nga ye gwe bayise ne bayita Mr and Mrs n'otuuka eri abantu bamaze okulya wadde olina embwa ewaka n'oswaza omwami nga weetoloola ekifo kyonna okuŋŋanya magumba nina embwa ewaka naye toyinza kunsanga ku mbaga ng'omwami atudde nti mwami naawe okimanyi nesitukkiriza mulina bizinesi ya bucupa ku mbaga kwe bakuyise obucupa bwa soda butunulire okaabe n'okukaaba naye buleke plastic toswaza munno add value bw'otuuka mu kifo muswaza ogamba nti mwami olaba nawe obucupa ye bizinensi nze gyenkola nina obukuŋŋaanya tukulaba okutama wano ddeeri woogize ngoyo ziddugaza zonna kati ate bw'oba wagenze n'abaana ne mukwata famire eno bambi omwami atudde wayita alina kyakikola oli n'abaana muyita wansi w'amameeza muli mu magulu g'abantu mukuŋŋaanya bambi nonsonyiwa nti obucupa buno anti byonna nga byokola biweebuula okupakira emmere mu buveera opakidde emmere mu buveera omusajja tajja kugamba nti omwanyi mwami twaleseeyo abaana ewaka naye ate tetuyina mmere eyo si y'engeri y'okuliisa abaana bo toli mulonzi wa kasasiro eziswaza omwami wo alina okubanga ku miryango bamumanyi ekyengeri kye tugambye kitegeeza ekitiibwa akirina bamumanyi mu bulungi lwaggwe ne ku nguudo bamwogerako atuula mu bantu abategeera n'ateesa wabawo abantu nga bebatuuka omuntu bw'ajja nti agenda kwogera nja kugereza abakyala tuloopa abaami ewaffe ne mutuuka mu nkiiko eza famire katugeze wano webagamba nti atuula ne mubakadde ekitundu mutuuse mu nkiiko bayisa abako bonna mwenna bayise tulina olukuŋŋaana waliwo ebyo bakola mbu kwabya nnyimbe bonna ne babayita omwami wo nga talina kitiibwa wayinza kutuula oloopa yakkuba tovaayo mu kifo ky'okumuswaza noba oloopa kkuba tampa mmere naye obeerawo otya gwe atafanga kino na kino tamalaako takola kino omanyi tawe abaana omanyi ntayagala gunne gundi omanyi mami nze oyo omwami simanyi kyeyakola okimanyi takwagala obigamba maama wo baganda bo bonna bakimanyi nga bbaawo waatabaagala tayinza kujja wammwe nga ne tugamba nti atuula mbakulu mbakadde tasobola kujja mmwe n'atuula omuganda bwa nti takyayala muyambeko omwami wo ne bw'aba mwavu atya olina omumakinga sure kubanga abantu abasinga bayisaamu abasajja amaaso lwa ssente ekitiibwa si ssente muyambeko ekitiibwa mu bantu akifune naye toyinza kugamba nti omwami wange teyaleese ssente tuli ku mukyala omulungi ebibuuzo weebiri bingi naye olinako obadde oŋŋambyawo off air ne kanyumira neŋŋaaka tukaweeyoko ku time bayibuli eyogera ku muntu alina ekitiibwa n'atakimanya abanga ensolo ezizikirira ekintu okuba nga kizikiridde kwe kubanga tekigenda kuddawo wali owuddeko ne bagamba nti ekyo ekintu kiri extinct kyaggwawo tetuliddamu kiraba n'osanga ng'ekika ky'ensolo kigenda kiggwawo mu nsi nga kyasaanawo okusaanawo yes perishing kwe kusaanawo kati omukazi oyo abanga ensolo esaanyeewo etaliza waliwo abantu abamu nga ekitiibwa taliddamu kifuna ekitiibwa ng'okizanyisiza mu luganda olutuufu bakuyita ogalabanjiza yes waliwo abantu nga amannya gaabwe ge baalina tebaliddamu gafuna nga gaayononekera ku muntu omu nga era ne bw'olyogera omuntu agamba nedda eyo famire nga muntu omu yalyonoona kati omukyala osobola ozikirira ng'oli mulamu
ekyo kyawandikibwa yes ekya Zabuli 49 olunyiro lwa 2 lwogera ku muntu alina ekitiibwa n'atakimanya era kyandibadde kirungi nnyo n'omanya nti kati wava mu basingo waliwo ali mu church nga mazemu emyaka 3 ng'asabira bufumbo nga gw'obulina tewabusaba na busaba wagwamu bugwi lwa kisa kya Mukama. Yes. Wali oli ku bibyo oli nakwana nagamba nsaba njagala kuwasa. Nakuwa empeta. Abalala bakinta sidingira. Asiiba n'asaba n'okusaba nga kyekyo ekimusiibya. Mukama muwo omwami. Gwe kyolina. Zabuli 49 olunyiriri olwa 2. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezikirira. Actually same alinga ensolo ezizikirira. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Waliwo ebintu nga si malala. Kumanya ky'oli na kitiibwa kyo. Waliwo ettakkiriza kubanga okola. Waliwo bwe tajja kusangamu olwa status kye bayita status musumba yabulijako enjiri n'agamba tusabira ebyamagero n'abuuza ekibuuzo will you manage the status oyagala omusajja Katonda bw'amukuwa n'osobola eyo status wagirowoozaako nti bwe nfuuka mukyala aka bino na bino nina bikola bino na bino sibikola n'amalako nga tonna kisaba Katonda nze nzikiriza luwe ebintu Katonda byalwawo tuwa. Yes. Nga atumanyi baana be. Yeah. Either bigenda tujjako enkolagana yaffe naye oba bigenda tutanga tetunnatuusa nti ebirala bigenda vumaganyisa erinnya lye tonnatuuka kubanga osobola okihandolinga. Weewaawo. Kankugereze ku mwana ndi maama. Naye waliwo stage omwana gye yalimu nga enjala bwebe muluma okwata amata n'ogajja mu flaska n'ogayiwa mu bikopo n'otandika okugawoza anywe. Naye bw'aba yakaabye ng'enjala emuluma n'agalaba ng'ogawoza asigala akaaba alaba ggwe olwawo okukola ki? Okumuwa. Omuzadde ayagala omwana awoza amata. Nkulaba. Omuzadde atayagala mwana yalabanga omwana akaba najja amata mu flaska kubanga akabye kanga muwe ne gamwokya. Waliwo byenzikiriza ebyamagero ebijja bwe bityo. N'osabira omusajja n'oswaza erinnya lya famire lyammwe lyonna n'oliyuwa n'oswaza Katonda ekkanisa n'ogiswaza nga Katonda waliwo essaala gye nsaba abantu tusabe. Katonda akukyuse from the inside out, omulimu agutandikire munda. Akuve munda. Kyebalaba ebweru ebere just manifestation y'ekiri munda muggwe. Bino bye balaba byokola nga kiva munda Katonda nga yakukyusa kuva munda mu mutima gwo, embeera zo, ebirowoozo byo. Bino bye tugamba omuntu oyo alina ekisa. Bintu biva munda. Yes. Bino ebikolwa biraga mu mutima kyendi. Yes. So Katonda wa kuteekateeka tukkirize process. Tukkirize awoza amata agatuwe nga tusobola okuganywa ne gatatukosa. Tuleke kupapira kintu ogendo tuukayo ng'ekibuuzo eba ekigambo kino ekyawandiikibwa kino tukisomera ggwe nti alina ekitiibwa n'atamanya. Olina ekitiibwa ky'obufumbo era w'oyagala okitegeerera babeere mu kyaki omusumba abuuze wana abafumbo bameka olabo batewasigadde batudde ekyo kitiibwa. Okay. Bw'otambula bonna ne bagamba oyo omukyala mufumbo. Yes. Ekyo kitiibwa. Oyo mukyala gundi tebatunuulira mbeera oba mwavu oba si mwavu. You have a status. Katonda bala gy'atannabatuusaako. Wow. Weyagenda akwongerayo. Kati ebizibu ebisinga tufumbirwa tunoonya sinakuuma tetufuddeyo oba erinnya tunaalyonoona oba ki. Naye n'osanga omuwala omu afumbiddwa n'avumaganyisa famire ye waabwe yonna. Ng'ate ye yekka ye mubi. Ne bagamba eyo enjuto giwasangamu. Yes. Ng'omuntu ago ye yakitta. So tukkirize omulya mmamba abomu. Tukkirize Katonda atukolemu omulimu tutuuke mu bufumbo. Sabira omusajja gw'oyagala naye ate kkiriza naawe Katonda akolemu omulimu obeere omukazi omusajja oyo gw'asabira.
Eddakiika ziri 14 ezibulayo. Bibuuzo byammwe gye ngenze. Asoose agambye thanks for the show. Muhammad Nicholas from Nyakayojo Mbarara agambye nti omukazi ng'abeera yambala nnyo mini ewaka kiraga ki? Ewaka nga mulimu embi kiri okay? Kiri okay? Wanji ani alaba omubiri gwo gwabbaawo? Ewaka kiri okay? Kiri okay. Ewaka oba mu nju yo nga temuli baana bato. Yambala kyonna kye wandiyagadde okwambala kikuba omwami wo. Oba obere amaaso obere ng'osikiriza eri gy'ali. Tekuba kwetunda. Kati seducing your man, your husband kiba okay. Ne bw'ofuluma tokyayina gw'osikiriza. Omwami wo mulabikire bulungi buli kadde gwe yakwana talina kubula muggwe gwe yakwana alina okuba nga amulaba. Kati ekizibu kwe kufumbirwa n'omala emyaka 3 mu bufumbo. Omusajja yali talaba mpale za black nika ku peegi ezirimu ebituli eziyuliseeko obulego obwaguba kati atandise obbulaba. Kati omuntu gwe ya falling in love with takyaliwo. Akasikiriza kaweddewo. So ennyambala gw'ogyesalira oli wa ddembe okutambulira mu Adam suit mu nju kasate mu babaana. Oli wa ddembe okwambala akawala ak'omunda kokka n'akalega mu nju. Adam suit mu Luganda esuuti ya Adam. Esuuti ya Adam. Okay. Nga bwe bamutonda bwe yajja mu nsi. Tukitegedde maama. Oli wa ddembe okwambala ky'oyagala bwe muba muli babiri mu nju. Yeah. Muli baagalana. Bwe muba temuli babiri nga mulimu abaana olina ekitiibwa kya maama. Okay. Ebisigadde linda kisenge kyo. Okay. Clara owebba kuli wano message mpanvu nnyo naye alina abambi ekizibu kye. Agambye nti I'm a single mother with 2 baby girls. Again, I got engaged in a gentleman who has never had a family before. Am I safe? Yes. Nze mama wa abaana babiri omuvubuka tabeerangako wadde n'amulimba lubuto. Ndi safe. Omuvubuka tabeerangako wadde omuvubuka tazaalangako. Omuvubuka tazaalangako tabeerangako na family. Naye tuli mu relationship adeddereza. Onoonya musajja ali mu relationship oba onoonya musajja nga wuwo. Message kanjiddemu agambye ayina abaana babiri bawala. Yes. Nga single mother. Omusajja gwafunye talina family yonna tazaalangako asobola okwagalirayo nga bw'oli n'abaana bo. Ayagala muntu kati ekizibu kye kino kwe kubeera insecure gw'okulowooza nti togwanidde kubeera mukyala we kubanga olina abaana. Abaana si musango, abaana birabe biva eri Katonda. Era omusajja oyo kasita tobimukweka tokweka baana. Bw'aba akwagala era nga abamanyi kyebalize Katonda, tobeera insecure, tolowooza nti asobola okwagala atalina baana, tolowooza nti oli mubi nnyo. Kasita abamu bafuna body insecurities nti kati ndabika bubi. Nedda sebo waliwo abakyala nga tazaalangako ng'omusinga endabika. So oli aba akwagala kati gwe tomulemesa ate kwagala. Anet ekyegegwa. Again, I have a question. What brings that husband? What if it comes to love, he shows that he loves you more, but he doesn't take care of you? Wadde nusu kikumi takikuwa. Omukwano weegulyawo. Sajja akulaga nti akwagala nnyo era buli wakati, oh sweetheart, I love you. I love you. I love you. Naye wadde olwataano. Bannange nsaba enjiri saagala buulira njiri naye enjiri ya Sunday bagibaddizeeko. Tusaba management ya South Media. Yali atufulumya kyaki? Enjiri yali efulumya abasajja ekkanisa ng'egamba nti Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo. Kati obukodo bwe yayiga bwonna muyigiriza okugaba bimusabe paka bw'anaanyiiga muyigiriza okugaba. Era okwetaagako omukyala kuba eri bbaawe. Kati buli kimu kyonna ky'oyagala kisabe omwami bw'aba yakuzibwa mukodo oba baamubbanga abakazi nga bamufeera naye bw'oba already oli mukyala we. Ayina okuwa abasajja mugabe. Bayibuli egamba agaba aweebwa. So gaba ojja kuzaawo toolako Katonda ajjuzeewo. Kale ono agenti waliwo embeera etuukawo nodda awaka nga waliwo omukyala kyakoze
okugeza ng'okwasa ebintu by'omu nnyumba nga flaska bw'omunenyako asirikira ddala n'enkya takubuuza kuba kubulwa mpisa oba nedda. Teri muntu akwata flaska nga muntu mukulu n'agyasa ne bwe bwandibadde mu busungu n'agikuba kitegeza aliwo embeera ekireese. Kati tugenda kwawula omwana omuto ne mukazi wo. Omwana wo mubuuze yayasizza ati ekikopo yabadde akola kikubanga abaana bato bazannya era babeera careless n'ayonoona ebintu. Omukazi tayonoona bintu, muntu mukulu kitegeza waliwo embeera either njoze ebintu flaska nizaatika. Osobola okubanga okutte binika lyefumba amazzi oba chai no mukwoza wano buno obuntu ebinika mwetula ne musigalamu amazzi nga tomanyi bosako switch neekuba. Mbasonoonye nti nyonoona ebintu ziba accident ku mukyalawo. Omwana omuto yayonoona naye omukyalawo bwoba okyamulaba ng'omwana ayonoona bw'anaakula mu maaso go oba gwe bw'ona okkiriza nti odiringa na muntu mukulu tayonoona. Okuggyako ekirala kye mmanyi nti embeera y'okubulwa ssente ebaleetera okulowooza nti ewaka boonoona. Ojja yombera omunnyo sabbuuni mulye omunnyo mugukozesa ki? Teri anuuna munnyo ne bw'aba guwadde enkoko tebojja munnyo. So omunnyo mugukozesa mbeera esobola okukuleetera okulowooza nti odifendinze nnyo abantu bo. Nedda ndi mukyala sijjukira kubanga njasa flaska intentionally era mpozi kyoyinza okugamba nti bannange sukaali mukozesa tutya akasente kano tukekkereze kubanga sukaali abakyala tulina ekisa ekigabira ne banneyiba emmere ewaka omukazi n'agigaba neggwawo naye okwasa flaska n'ekikopo mukazi w'omuntu mukulu. On again, hello Mama Makula. Is it true that Harho or Ganda, meaning a clan, or Winebisran, washwera yo mukazi ebintu by'omunju byona nibikuwaho nti waliyo ekika ky'omuntu ng'ekika kyabwe kya kisiraani nga bw'owasaayo omukazi nabyo olina bikuggwako? Olunaku olwajje twayogedde ku muntu gw'ogenda owasa ng'olina omunoonyerezaako kye bagamba okustadinga omuntu era twagambye nti edda bawasanga nju ne bagamba enju y'abantu abo mwe bawasa empisa enkolagana balina ekisa bantu b'abantu ne bawasa enju kubanga bakimanyi nti enju esobola okuba n'ekikolimo. Omukazi asobola okujja n'ekikolimo mu nju omusajja asobola oleeta ekikolimo nga yakyetikka ennyumba eyo neebeera n'ekikolimo n'ekitambulira mu musaayi mu baana be bazaala ng'omwana oyo bw'alokoka y'ataasa famire oba ng'ataasa ye yennyini n'abali muvaamu ng'abala basigadde nakyo ekimubulako bulokozi era ng'alina kusaba nga ekyo kikati kiri spiritual. Ekyo gye kiri tekiri ku tribe tekiri ku clan. Clan ezedda mu Bible waliwo clans ezaakulimirwanga kubanga clan ziva mu bantu byebika by'abantu nti nnyumba eyo famire eyo bwetyo ne bwetyo bonna bafa ekintu bwe kiti batta abantu mulimu ababbi. So kisoboka naye kyangu. So omuntu oyo bw'okizuula nga tannafumbi temunnawasagana ng'omwagala kyemba musooka okukola kwe kumenyawo ebyo ebintu sitaani bye yateeka ku bulamu bwabwe bisoboka okuvaawo era tekikulemesa wabula okubanga musooka nannyini kukolimirwa yayino kikutula gwe tosobola kimuyambako kati mugambe yennyini asooke yeeyambe. Okay. Buyod yandibadde oba buyondo essironko agambye nti I have a problem and I'm about to leave my family cause the wife doesn't respect me whenever she's with her relatives or mine. I have tried calling elders, pastors, but failed. Please help me. What should I do? Uno mwami wesironko kibuzo kigenda wa Susan. Omukazi ekitiibwa kiganye. Waliwo omukazi atakuwa kitiibwa era nga Bible egamba mu ngero 2:9 waliwo omukazi nga ye bambi twakisomye nako ekya twakisoma ddi ku loza kumala 2:1 olunyiriri olw'omwenda ogenda someyo oluzungu manyi ey'oluganda ey'oluzungu ng'onjagaza ki? Better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Luddawa
ngera 21 olunyiriro lw'omwenda. Engera 21 olunyiriro lw'omwenda. Beera ku nnyumba waggulu awafunda olemengo okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba. Ne wabaawo n'onera gwe twayo ennyumba. Sokoleke tuluddemu. Beera ku nnyumba waggulu awafunda. Kitegeeza mu kasolya waggulu eri. Olemengo okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Nga nnyumba oyina kalina eri awo naye nga kyolimu. Waakiri odda mu kasonda. Wali osanzeeko abasajja ng'alina ssente zonna ng'alina akazigo mwasula. Kituufu. Naga amaka nagalekawo. Naye nga amaka bw'ogatunulako. Matabuta lubiri. Bw'ogenda bannanga abakyala twasomye n'olwa 19 era gundi chapter yemu essula yemu bw'ova ku kwolwo dda ku 19. Olunyiriro lwa 19. Beeranga mu nsi ey'eddungu olemenga okubeera n'omukazi omuyombi anyiiganyiiga. Siyinza kugamba noba naye nze nkusomedde omukazi ali eyo nze nkuwadde byawandiikibwa. Bwe tunulira eddakiika esigaddeyo si nnyingi nnyo. Ziri bbiri. Nti waliwo abakazi nga Bayibuli eboogerako. Waliwo omukazi nga ayina spirit. Kanzite spirit. Omuzimu ogumwambadde nga banagamba nti ayina spirit of Jezebel. Jezebel teyali mwenzi mbukaba buno ow'abasajja bannanga abakyala basumba mulekerawo okuvunula ebintu bino ebibi obubi obawulira nga babuulira enjiri nti mbu Jezebel omukazi yali mwenzi. Jezebel yalina omusajja omu Ahab era gwe yafa ayagala. Spirit ya Jezebel eyogerwako yeyo omukazi ajja n'obusamize mu maka ng'omusajja amanyi Katonda. N'aleeta obusamize enju ye yonna netandika okusamira. Ogwo omuzimu weeguli. Ne wabaawo spirit erimba erimba omusajja osobole okufuna ky'oyagala. Eva yakikola Adam. Ng'alina okugamba Sitaani bwe yakosa Eva najja n'akola ki? N'alimba ekyo ekintu. Tufube okulaba nga tukyeyambula akaseko ng'okafunye. Era omuntu oyo gwe tuyita Jezebel ye yalina that corrupting spirit. Eyo oyina ogirwanyisa ng'omukazi ebintu ebimu bye tusabira. Saba Katonda akuggyeemu spirit discouraging omwami wo nga muka Yobu bwe yakola. Omanyi twagala nnyo ebirungi, njagala Mukama mpa effeva gye wateeka ku Esther. Mukama njagala ebirungi byokka, naye waliwo mu Bayibuli abakazi abaalaga empisa embi abakazi ze balina. Nti muka Yobu yajja nga discouraginga Yobu n'amugamba kolimira Katonda ofe. Agaana Yobu okubanga asinza Katonda. Omukazi gye bali abakazi bwe batyo. Katonda otakuyambye. Takuyambye. Omukyaki okyagenda kola kikati kusolti ogenda kola yo ki? Obwavu butuluma. Oli kusolti okufuna emitwalo 10. Bakwa omusala gwa mitwalo 10 ng'obudde obwavu wano obututta. Sibira ddala ewaka tumanye. Tumanye nti oli waka. Tumanye nti oli waka ddala emitwalo 10. Oyo omukazi mubi. Ebyo byo tulina byesabira. Bw'obanga oli contentious aba mukazi kyoba. Oluzungu olwo ndabika we balusomeseza bango abakazi abayombi. Nga bana abakazi that contentious nga buno kyobadde osomye ky'omukazi omuyombi omukazi anyiganyiga. Bw'ojjukira omukazi Dawudi gwe yasooka ofuna eyali muwala wa Sawulo gwe yamuwa nga bawangudde olutalo. Dawudi bwe yazinira Katonda mu ssanyu n'enkuto ne zikutuka. Omukazi yamugamba ki? Amuswaza. Oli kabaka. Waliwo omuvubuka gwe nali naye ku church. Nga ngamba nti girlfriend wa ina obuzibu ng'azinira ku kituuti. Ne mugamba oyo kyawa. Ogwo muzimu gwa muka Dawudi. Onswaza. Byozinirawo ku kituuti. Ne mugamba tonnamuwasa oli muweereza. Dawudi yatomera kubanga ye bamuwa buwina ye era kikulaga yamala n'afuna omulala. So akyalina girlfriend tonnamuwasa. Atandise okulaga nti Katonda wo toyina muzinira. Abasajja ebintu ebimutandika obirowoozaako. Waliwo n'abakyala tusabe Katonda abitujjemu. Oleke kubeera ng'oli materialistic. Nti Katonda yagamba Luti bagende. Naye mu kugenda yali ayokya Sodoma ne Gomora.
ebintu byonna yabagamba babireke bo obulamu bwabwe bwe babugenda naye omukazi yali ayina okwagala kw'ebintu n'atunula emabega n'akaabira ennyumba alaba bannange ebintu bigenda waliwo omukazi ng'agenda kwerabiza ne Katonda omukazi akwerabiza Katonda n'otunula n'ennyuma walokoka naye atandise okulaga embeera gy'olimu mbi nnyo okusinga bwe wali mu nsi hani wagendanga n'ozinira eri mu kiraabu ng'olunaku bakuwa emitwalo 10 osiba ku kitutte eryakuwamba oli muweereza natandika kikuteekamu akulukingisa back kati kyoba okola kintu kimukola nga luti muleka atunule emabega gwe genda Katonda gy'agamba ogenda era afuukirewo omunnyo muleka afuuke empagi y'omunnyo gwe togifuuka Mukama amusaanyizaawo awo atodde emabega n'olowooza nti olina ky'ogenda okufunayo ebibuuzo bibadde bingi obudde bwe butusazeeko naye tugenda kubitereka ebibuuzo byaffe bino ku lunaku olw'emmande nga tetunaba kusumulula bipya tujja kufuba okulaba nga twanukula ku bibuuzo byammwe mwebale nnyo ababeerako mwebalire ddala Salt FM